Tuli na mukulu Frank Gashumba ate amaze n'ava mu musajja we era bw'atyo n'ategeeza eggwanga ebyaliwo nga Pastor Aloysius Bujingo akubibwa amasasi era ani yamuwa amawulire ago kwegamba system volongoto n'ate mu njogera ya Gashumba alaga nti Bujingo alabika nga tebamukuba kusasi wabula yali stunt kwegamba bana abasajja beefuula nti ba mikwano naye munnange bana abasajja balina enkwe abasajja bano bankwe abasajja bankwe bannange wolololo bannange bana abasajja twabagamba nti bana abasajja bankwe nemugamba bannayuganda mulimba bannayuganda temwagaliza bannayuganda nene kakati batandise okweyogera batandise okubyejjirayo ffe twabagamba nti bano abasajja bano bankwe abasajja bano tebeeyagaliza era oli walaba nga ayise ku munne eriguba musango kakati Gashumba obusungu gyabujje ate ayogere ebyama bya munne nze naawe gwe nange sisobola kugamba nti wano nenga ebyama amaze n'abyogera mujja kweyogera mujja kwejjayo ebyama byonna byemukoze obutugumizi bwemukoze ku bannayuganda mujja kakkana mweyogedde ffe tubagamba wano bulijjo buli lunaku nti akaseera kakolera bantu akaseera ka bannayuganda kuyimukiramu akaseera era nga mwe mulowooza nti nno bano abasajja batwagala oba mulowooza nti bemukolera babaagala nnyo kyagala owuule Frank Gashumba ate ng'ebigambo abyogera era nga tutegeezezza nti Bujingo tebamukubangako kusasi amwefuulidde wolololo amwefuulidde wolololo amwefuulidde wolololo Bannayuganda bafuuse be-expert. Ebibuuzo babibuuza. Linda ko Munnayuganda atamanyi arrival na departure y'entebe yayagala okudiscussinga Airbus 380. Yayagala okudiscussinga Heathrow JFK byonna. Bannayuganda bampuliriza waliwo emboozi ezitali zammwe. Tujja bayita nga waliyo meeting z'obutale bw'omubuulo. Tujja kubayita. Nti taxi ez'obutambala zitikkirawa ez'ebbiramalya zitikkirawa ez'eggulu ezo mboozi zammwe za mu taxi park zino si zammwe oli andowooza n'osanga atunda omulondo naye ali mu kudiscussinga Airbus 380 you get it so social media efudde abajega okwefuula ba superstar ontegere kati mu Uganda forensics ya police yokka yeyina capacity y'okutegeera mundu kikaaki ekyokubiri nga mugamba lwaki moloka yayise endabirwamu moloka ezisinga empya endabirwamu zibaamu akaveera munda ekyokubiri essasi lya pisto teriba na maanyi nnyo nga ssasi lya SMG oba mundu ennene mumpulidde singa baakubisa mundu ennene endabirwamu yonna yalikoze eki yaliise yenjawulo ekola ki eriwo kati bannayuganda olw'okuba bino ebitongole bya gavumenti tebivuddeeyo kugaidinga ggwanga basirise ensega kino tugambye ekipya scavengers ababadde babuuza nti lwaki endabirwamu teyayiise nti singa abadde mundu nnene kuba polisi kati waliwo ne bagamba nti emmotoka bagikuba batya amasasi n'etayiika ndabirwamu omanyi bannayuganda bafuuse be-expert ebibuuzo babibuuza linda ko Munnayuganda atamanyi arrival na departure y'entebe yayagala okudiscussinga Airbus 380 yagala okudiscussinga Heathrow JFK byonna bannayuganda bampuliriza waliwo emboozi ezitali zammwe tujja bayita nga waliyo meeting z'obutale bw'omubuulo tujja kubayita nti taxi ez'obutambala zitikkirawa ez'ebbiramalya zitikkirawa ez'eggulu ezo mboozi zammwe za mu taxi park zino si zammwe oli andowooza n'osanga atunda omulondo naye ali mu kudiscussinga Airbus 380 you get it so social media efudde abajega okwefuula ba superstar ontegere kati mu Uganda forensics ya police yokka yeyina capacity y'okutegeera mundu kikaaki ekyokubiri nga mugamba lwaki moloka yayise endabirwamu moloka ezisinga empya endabirwamu zibaamu akaveera munda ekyokubiri essasi lya pisto teriba na maanyi nnyo nga ssasi lya SMG oba mundu ennene mumpulidde singa baakubisa mundu ennene endabirwamu yonna yalikoze eki yaliise yenjawulo eyo yenjawulo ekola ki eriwo
kati bannayuganda olw'okuba bino ebitongole bya gavumenti tebivuddeeyo kugaidinga ggwanga basirise ensega kino tugambye ekipya scavengers ababadde babuuza nti lwaki endabirwamu teyayiise nti singa abadde mundu nnene kuba polisi yakonfaminze nti ono yakozesa pisto kabundu katono maybe that's why endabirwamu teyayiise nobody has been explained kati kangoye ekirala RP gyogiraba kati saate ate bagikubisa ekikompola emoloka Land Cruiser ya Bujingo eyinza okwenkana VTC bazi BM ezo okitegeera eyo esobola okuba emoloka Land Cruiser negyenkanya simu obutono negirwipinga off so emundu zikozinga impact ku kintu okusinziira ku maanyi geeyina naye a source close to investigations batugamba nti emundu eyatayisima emundu eyasse omuyambi wa Bujingo lwaki olw'okuba oli emundu eyatayisima poliisi ekyalina ebisosonkole byayo ne evidence bwe babikomparinze kikulagira nti emundu eyatayisima all access yeyasse omuyambi wa Pastor Bujingo. You get it? Kati ekibuuzo kiri nti ani alina piste eyo yakupangisa waliwo kagulupu k'abatemu yani kati magambo mwaba CMI ebitongole byonna ebyambega bannayuganda baagala okumanya ani alina emundu eno eyatayisima era yabadde Ssebujingo eriwa ani agirina ekibuuzo ekirala omuntu eyatayisima y'omu eyakozesezza emundu eno bw'abeera y'omu yani muwanvu mumpi munene you get it kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tibabimanyi omanyi bali embizi ne banyowola gini ne banywa enjaga ne bali ebiwowoolo ne bajja ku social media ne befuula ba expert bino byebuuza tebabimanyi tebabitegeera kati waliwo line erisajja eriri ettaka eritalina mutwe ettake lumbu yali you can equate him to a pit latrine okitegeera yes naye agaidinga abantu owulira nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kuforwardingamu video ye tukisoboka tebasobola giforwarding nowe mbuki eyaffe si kasasiro okitegeera buli kimu yakimanyi oba mumumanyi buli kimu aneeta omuyambi wa Bujingo ababuuza yaba kulinga abo abantu mwe ba social media top detectives gwe lumbu yagamba alina drone tubuulire yasse lumbuye sore yasaani Richard he's fake lumbu yayogere n'okumuyisa mu kamwa it's an insult to Ugandans oba alina information yes omuchallenge ayogere yes ate ne tiri muntu abana mutwe bwe gutya abana magezi tibakulimba there is a reason lwaki Katonda yatonda omutwe nga mutono abantu n'abawa akabina nga kanene teri muntu abana mutwe bwe gutya abana magezi alina following nene magezi alina following nene nakugambye eki nga tutandika nakugambye eki nga tutandika kire ky'abantu abataka bokukyala okusirika kukitegeera ani akugamba nti okuba n'abantu abangi kitegeeza bategeera osobola okuba n'abantu bangi nga bagoya nga bonna tebategeera you get it tibakulimbanga mulo mwalina abantu bangi ne bantu ki bo oli n'agula katekino n'atuula mu kaluumu ke n'atandika mbu eno eversion entuufu eversion eki naawa version entuufu musimanya drone zange nonsense abalabi boogera si bituufu eyangi jempa ye version entuufu naawa abajega ne bamuwuliriza otegera ndowooza tewali WhatsApp group gye ndimu gye bayinza kusharingamu video ye kawo mukyawa bubi kubanga saagala gasiya garbage in garbage out bwe banjagala amawulire I know where to get it emoloka Land Cruiser ya Bujingo eyinza okwenkana VTC bazi BM ezo okitegeera eyo esobola okuba emoloka Land Cruiser negyenkanya simu obutono negirwipinga off so emundu zikozinga impact ku kintu okusinziira ku maanyi geeyina naye a source close to investigations batugamba nti emundu eyatayisima emundu eyasse omuyambi wa Bujingo lwaki
olwokuba oli emundu eyattayisima poliisi ekyalina ebisosonkole byayo ne evidence bwe babikomparinze kikulagira nti emundu eyatta Isima All Access yeyasse omuyambi wa Pastor Bujingo. You get it? Kati ekibuuzo kiri nti ani alina pista eyo? Pista eyo yakupangisa waliwo kagulupu k'abatemu yaani? Kati magambo mwaba CMI ebitongole byonna ebyambega bannayuganda baagala okumanya ani alina emundu eno eyatta Isima era yabadde Ssebujingo. Eriwa? Ani agirina? Ekibuuzo ekirala omuntu eyatta Isima y'omu eyakozesezza emundu eno bw'abeera y'omu yaani? Muwanvu, mumpi, munene, you get it? Kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tibabimanyi. Omanyi bali embizi ne banywa walagi ne banywa enjaga ne bali ebiwowoolo ne bajja ku social media ne befuula expert. Bino byobuuza tebabimanyi. Tebabitegeera. Kati waliwo line erisajja eriri ettaka eritalina mutwe. Ettake? Lumbuye. You can equate him to a pit latrine. Okitegeera? Yes, naye agayidinga abantu. Owulira? Nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kuforwardingamu video ye. Kisoboka? Tebasobola giforwarding? No way. Mbuki? Eyaffe si kasasiro. Okitegeera? Buli kimu yakimanyi. Oba mumumanyi buli kimu ani yatta omuyambi wa Bujingo. Ababuuza? Yaba akulinga awo abantu information. Mwe ba social media top detectives. Gwe Lumbuye agamba alina drone tubuulire yasse Lumbuye. Sorry yasaani? Richard. He's fake. Lumbuye ayogere? N'okumuyisa mu kamwa it's an insult to Ugandans. Oba alina information? Yes. Omuchallenge ayogere? Yes. Ate ne tiri muntu abana mutwe bwe gutya abana magezi tebakulimba. Tebakulimba. There is a reason lwaki Katonda yatonda omutwe nga mutono abantu n'abawa kabina nga kanene. Teri muntu abana mutwe bwe gutya abana magezi. Alina following nene. Magezi. Alina following nene. Nakugambye eki nga tutandika. Nakugambye eki nga tutandika. Kire ky'abantu abataka bokukyala okusirika. Kukitegeera. Ani akugamba nti okuba n'abantu abankitegeeza bategeera. Osobola okuba n'abantu bangi nga bagoya nga bonna tebategeera. You get it? Tibakulimbanga mulo mwalina abantu bangi ne bantu ki bantu ki bo. Oli n'agula katekino n'atuula mu kaluumu ke n'atandika mbu eno version entuufu. Ye version eki? Naawa version entuufu? Musimanya drone zange nonsense. Abala bibogera si bituufu. Eyangi jempa ye version entuufu. Naawa abajega ne bamuwuliriza. Otegera ndowooza. Tewali WhatsApp group gye ndimu gye bayinza kusharingamu video ye. Kawo mukyawa bubi. Kubanga saagala gasiya garbage in garbage out. Bwe banjagala amawulire alina we Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, akyalumya bangi emitwe era akyaleetera bangi okukola bye batalina kukola. Bano ba Bujingo, bano ba Gashumba abalowooza nti bwe banayisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mu bumwa bwabwe bwe bagenda okufuuka ab'enjawulo oba Museveni w'abongereza omusaala ne batamanya nti oli gwe baayisa mu kamwa kaabwe tabaliiko yabazira. Tugebaza nnyo Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okuba nga wazira abantu bano. Kino nno nakyo kinene kitwalira ddala bannayuganda mu maaso, kitwongera obuvumu era kitulaga nti tulina gwe tutambula ew'amaanyi kubanga bano badira kulowooza nti bwe banaakuvuma bwe banaakogerera amafuukuule bagenda kufuuka bazira. Era tubasekerera nnyo ne tubagamba bambi mulabye nnyo kubanga oli gwe mwogerera tabalinako, temulina mu birowoozo byammwe, talina na budde bwogerako oba okubalowoozaako, nemwe ne mumubeerako emisana ekawungeezi ekiro. Lwaki temwesonyiwa pulezidenti w'abantu, pulezidenti wa bannayuganda, eggwanga gwe lyasiima, bannayuganda gwe beerondera, essuubi lya bannayuganda era nga bannayuganda bangi bamulinamu omukwano, essuubi, okwagala, byonna twabiteeka mu Kyagulanyi Ssentamu. Naye olw'okuba nti ku mimwa gyammwe kwe mulya mwe mutayogera ku His Excellency muba temukyalina mulimu. Tubategeeza nti bambi mulabye nnyo era tubasaasidde nnyo
kubanga gwe muliko tabaliiko n'aleka n'okubamanya tabamanyi nti gye muli era mumwogerako.